abalogo bamaze okukuŋŋaana mu kisaawe baatandika okubeera nga batuula obufoofofo basobole okuteesa ku nsonga y'okwaŋŋanga Musa alayhi salaam. Fatanaaza'u amrahum bainahum, baatandika ensonga yaabwe okubeera nga bagikubaganyako ebirowoozo. Omusajja tumuyingiridde tutya bainahum wakati waabwe. Wa asarru najwa, ne batandika okukola obukuukuulu nga bwe boogera obwama. Omusajja tumwaŋŋanga tutya, yazze n'omuggo, naffe tuleete emiggo tusobola ogifuula kyafuula omuggo gwe, tusobola okuleeta emiggo ne gifuuka omusota nga ye tukisobola bulungi. Baatandika okutuula obufoofofo ne batandika okutetenkanya butya bwe bagenda okwaŋŋanga omusajja. Abalogo abakugu abakuŋŋaanyiziddwa Firaawo baleese. Qaalu in haadhaani lasaaxiraani yuriidaani an yukhrijaakum min ardikum bisihrihimaa wa yadhabaa bitariiqatikum almuthla. Qaalu, ne bagamba nga bamaze okubeera nga beewuunaganya ku nsonga y'omusajja, baatandika okubeera nga ensonga yaabwe bagamba abamu nti musajja tetujja mumusobola, abalala nti tumusobola. Qaalu, baawunzika bagamba nga bava mu miitingi yaabwe abalogo, in haadhaani la saahiraani, mu butuufu abantu bano betugenda okukwatagana nabo tebali kirala okuggyako balogo nga ffe, naye bo bali babiri bubiri ate ffe tuli bangi. N'ekirala ekibaleese yuriidaani, baagala yukhrijaakum, okubagoba n'okubafulumya, min ardikum, mu nsi yammwe muno, bisihirihima, nga beeyambisa eddogo lyabwe lye baleese, wa yadhahaba, baagala bajjewo, bitariikatikum almuthla, ennono yammwe ennungi kwe mubadde mujja mutambulira nga muli ekintu kimu. Kati baagala okubaleetera ekintu ekinaabatemaatema, naye nga bayise mu ddogo lyabwe mbu Allah yabatumye. Abantu bano balogo babiri ffe tuli bangi, zaabike tugende tubeere nga tulaba ani anaabeera ng'asinga munne. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. Abalogo ne babeera nga beewuunaganya nga bagamba nti bwe tuba twagala okuwangula omusajja ono, fa ajmi'u kaidakum, mukuŋŋaanye buli omu akakodyo ke kayina, ffenna tubeere nga tuli ekintu kimu. Thumma tusaffa, tugende nga tuli mu layini emu, nga tewali abeera nga ayina endowooza eyawukana n'eya munne. Abalogo ffenna mu bukugu bwe tulina tubeere nga tukkaanya watali kwawukana, tugende nga tuli kimu eri omusajja ono. Amaanyi tugasse ku kintu kimu, buli omu eddogo lye lyalina n'obukugu bwe, tugende nga tuli omuntu omu. Waqad aflaha alyawma man ista'la, mu butuufu olwaleero omuntu agenda kwesiima oyo anaatuula munne ku nfeete. Qaalu ya Muusa imma an tulqiya wa imma an nakuuna awwala man alqaa. Qaalu, ne bagamba ya Muusa, owange gwe Muusa, ffe tuli tayali. Imma an tulqiya, oli waddemba okubeera ng'oteekawo ebibyo by'olina, wa imma an nakuuna awwala man alqa, oba ffe tubeere nga ffe tusooka okubeera nga tuteeka mu ddiiro bye twategese. Oli waddemba okubeera nga gwe tusooka okwanjala ebibyo, oba ffe tukusooka okubeera nga tuteekawo ebyaffe. Qaala bal alquu fa idhaa hibaaluhum wa 'isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annahaa tas'aa. Qaala Muusa bagamba bal alqu, kale mmwe muba musookawo muteekeewo ebyammwe mwanjale. Fa idhaa, kyagenda okwesangibwa, hibaaluhum, emiguwa gye baaleeta, wa isiyuhum, n'emiggo gyabwe gye baaleeta. Baasooka ne bategeera nti Muusa aleese muggo gwe gufuuka omusota, nabo ne bajjira mu kika kye kimu baaleeta miggo n'emiguwa. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti baayanjulawo ne baaliirawo, ensi ne yeerolera, emiguwa gye baaleeta n'emiggo gyatuuka ekiseera ne gibeera nga yukhayyalu ilayhi, giwadde Musa akafaananyi bw'aba agitunuulidde, min sihirihim, olw'eddogo lyabwe lye baakozesa, annaha tasaa, nga gimulabikira ng'egitambula, naye nga ddala mu butuufu bwali bukodyo bwa ddogo, nga si mazima gennyini nti byali bifuuse emisota egitambula. Batugamba abamanyi nga bagamba nti abasajja abo baakozesa akakodyo ak'emiggo, ne bakozesa akakodyo k'okuleeta emiguwa, liannahum atalluha bizibat, baasiigako macure akasana. Falamma darabati shamsu alaiha,
akasana bekamara okwaka ku maachuloli gwe basiiga ku miggo n'emiguwa istarabat ne gitandika okwenyiinya nga maachuloli aga akafaananyi ng'obadde otunuulidde nga alinga azannyisa emiggo giri n'emiguwa nga gyenyiinya ng'omuntu owa bulijjo akafaananyi kafuna ku maaso ge olw'eddogo eryo ng'ayinza okulowooza nti ddala mu butuufu gitambula. ne Musa alayhi salaamu olw'eddogo eryo lye baakozesa akafaananyi ke yafuna mu birowoozo bye kaali nti kamulaga olw'eddogo nti ddala mu butuufu giringa egitambula emiguwa egyo. faawjasa fi nafsihi mu mutima gwe yafunamu Musa khiifatan Musa yafunamu okutya n'agamba abantu kyenkoze kye bakoze naleese muggo baleese muggo muggo gwange gufuuka omusota ate n'ejaabwe bwe giri. Allah subhanahu wa ta'ala muli amulaba ng'afunyemu akatya Musa alayhi salaam. Kulna ne tumugamba la takhaf totya innaka anta al-a'la mu butuufu tukkakasa nti gw'ogenda okubatuula ku nfeete era gw'ogenda okubeera waggulu. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تكاو مغوغو غولي مكونو غوغwadyo talqafu kugenda kubanga gusontera ma صنعوا byonna byolaba bakozaawo bye batadde mu ddiiro. innama صنعوا كيد ساحر mazima ddala ebyo bye bakoze bukodyo bwa kirogo. wala yuflihu saahiru waffe wano omukodo gye tuli tasobola kubeera ng'amalako era tasobola kwesiima n'akamu n'akeddagala haithu ata mu ngeri zonna z'abazzeemu. omulogo wano ewaffe Allah subhanahu wa ta'ala agamba omulogo ng'alina amateeka gaffe mu ngeri yonna gy'abazzeemu tasobola kubeera ng'amalako gw'ogenda okubatuula ku nfeete era tetwagala obeere ng'otya. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. فألقي السحرة abalugo bonna baagwa wansi sujjadan ne bavuunamu oluvannyuma nga bamaze okulaba Musa alayhi salaamu kyataddewo ne kisontera obuntu bwonna ne kibumira bwe baali bamaze okukola mu bufere bwabwe obw'eddogo. qaalu ne bagamba nti omusajja ono mu butuufu kyakoze siri eddogo ng'eryaffe gano mazima gennyini. amanna ffe tukkiriza birabbi Haaruna wa Musa katonda oyo omulezi wa Musa katonda oyo omulezi wa Haaruna oyo yennyini ye katonda owannamaddala ebyaffe bya bufere tukkiriza nti omusajja amazima gannyini musajja yatumiddwa butumwa kusinzira ku kino kyakoze. قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قال n'agamba amantu lahu musazeewo okukkiriza omusajja oyo nga Firaawo yagamba abalogo musazeewo okukkiriza omusajja oyo ne mukkiririza mu katonda we ne muleka ebyange yabayise. qabla an adhana lakum nga sinnaba nakubawa lukusa nti mumukkirize. innahu mazima ddala omusajja oyo andabikira lakabirukum ye mukama wammwe mukulu wammwe alladhi allamakum as-sihra eyabayigiriza eddogo erirye lisukkulumye busukkulumye kulyammwe naye nga kirabika mwenna muli kimu yeye mukama wammwe era ye ttica wammwe abasomesa eddogo yeerekerayo akake n'abayigiriza bino naye mujja kulaba akanfaamu. fala uqatti'anna aydiyakum kekaliwa nteekwa okubeera nga ntemako emikono gyammwe singa munaaba mwesiriwazza ne mukkiriza Musa alayhi salaam wa arjulakum ngenda kubajjako ebigere byammwe min khilaafin nga ntema mpaanyisa bwe ntemu omukono ogwa ddyo ntemerako okugulu okwa kkono bwe ntyo wala usallibannakum ate oluvannyuma lwa byonna ngenda kubabamba ku musaalaba fi judhu'i nakhli nga nkozesa enduli z'entende wala ta'lamunna mujja kitegeera wala ta'lamunna ayyuna ashaddu adhaban wa abqa
mujja kukitegeera olwaleero mu kinnyonnyoke ani ku ffe ababiri nze ne Musa asinga okuba n'ekibonerezo ekiyitibwa sinziggu wa abqa ani ajja okusigalawo ku bulamu bw'ensi buno obutafa oba mmwe munaasigalawo oba ffe tunaasigalawo naye nga nkakasa temujja kuluwona ffe tujja kubeera nga tubajjawo. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قالوا abalugu ne baddamu nga bagamba lan nu'thiraka tetujja kubeera nga tukubiibiita okutuuka kwekyo oba tukusukkulumye ala ma jaana min albayinati tetujja kusukkulumya okukwisinza kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatuleetedde mu bunnyonnyofu obw'enkukunala tetujja kusalawo tugende n'obunnyonnyofu bwe tumaze okutegeera naye situjja kubeera nga tuwuliriza gwe by'otugamba olw'okuba otukangakanga. Walladhi fatarana tetujja kuva ku oyo Katonda eyatutonda Musa gwatuleetedde nga amutusomesa. Faqdi ma anta qaadi kola kyokola ffe tusazeewo okubeera abakkiriza oba otutta tutte oba otuteeka ku misaalaba tuli tayaali. Innama taqdi hadhihi alhayata addunya mazima ffe tukakasa nti gwe okulamula kwo n'obufuzi bwo bukoma ku bulamu buno obw'ensi naye oluvannyuma n'obulamu bw'ensi naawe oligwa ku kyokya. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنا مزما في آمنا تكرزا بربنا وملز وفي الله موسى وزوك تسمسا liyaghfira lana asobole okubeera nti ajja kutusonyiwa khataayana ebisobe byaffe bye tumusobezza okuva edda wama akrahtana alayhi min assihiri era tumusuubira okubeera nti ajja kutusonyiwa eryo eddogo ly'otuwalirizza okubeera nga tukola. Wallahu khayrun tukakasa nti Allah yasinga obulungi wa abqa era yewe okusigalawo. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. إنه مزمد تككسا من يأتي ربه مجرما ومنت ينال جيري الله سبحانه وتعالى nga yalimunonyi فإن له جهنم مزمد لا ينوچika kasanti bujja kuchencha nga Allah musasuddu muliro jahannama la yamutu fiha wala yahya mwatagenda kubeera nti afa tagenda kufiira mu wadde okubeera nti abeera mu bulamu bweyagaza. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأته مؤمنا omuntu yenna alijjeeri Allah nga mukkiriza قد عمل الصالحات nga yakola emirimu emirungi ku bulamu bw'ensi Allah n'asiima faulaika abantu abo abalibeera mu mbeera eyo lahumul jannatul ula bagenda kubeera nga Allah abawejja neza waggulu mwe bagenda okweyagalira. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جنات عدن ejjane ebyengere ebyokubeera mu lubeerera tajiri min tahtiha al-anhar ezikurukutira wansi waazo emigga khalidina fiha mwe bagenda okubeera emirembe n'ennaku wadhalika jazaa'u man tazakka eyo nno y'empeera Allah gy'agenda okuwa buli yenna alabika nti akuluusana n'okutukuza omwoyo gwe. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ولقد أوحينا إلى موسى مزما فتواسين eri Musa obubaka bwaffe ne tumugamba nti embeera weetuuse an asri biibadi tambula n'abaddu bange ekiro
fadrib lahum tariqan ogende okuba omuggo gwo ku nnyanja obateereko ekkubo fil bahari ku nnyanja obakubireko ekkubo yabasan ejja okubeera ennyanja nga eteekawo ekkubo olukalu oluteredde la takhaafu darakan totya nti bajja kusanga abagenda okubeera nga bakugobaganya bagende nga bakulondoola abafiraawo tobatya wala takhsha tetobaamu kutya nti obudde bwonna oyinza okubeera ng'okyali ku kkubo erizze ku nnyanja ate n'ozikirira totya kubeera nti ozikirira tekijja kusoboka ate tetwagala otye nti bajja kukukwata nedda wabula abaddu bange abasazeewo okuba abakkiriza abakukkiririzaamu genda ng'odduka nabyo ekiro oyolekere ennyanja ofune omuggo gw'ogwo bulijjo gw'okozesa ogukube ku nnyanja ennyanja ejja kufuuka ekkubo ejja kwetemamu ekkubo erirabikira ddala nti lukalu oluwedde emirimu Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'amugamba فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فأتبعهم فرعون فراو يجاب رندولا بجنوده نامجيجي مكسران بدو سيكتغيرا فغشيهم من اليم ما غشيهم nekibabikka nga bali mu nnyanja ekyo ekyababikka nga gaali mazzi agaakomawo ne geegatta Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza wa adalla firawunu qawmahu firaawo yabuza nnyo abantu be kubanga baali batuuse okumukkiririzaamu nti naye katonda wama hada era yafatalungamye ya bani israila qad anjaynakum وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل أبانجم بتبني با إسرائيل يعقوب عليه السلام ومدوا الله مرنغوفو بتبني بي الله سبحانه وتعالى بكو رنغا بغامبا ببالي أبا إسرائيل قد أنجيناكم مزمف تمزوك بسمت ستبونيزا min aduwikum omulami wammwe abadde abazinye endubaale firawuna amaze okufa waadinakum janiba tuuri l aiman tubalaganyisa nti wakati waffe ne wakati wammwe waliwo endagaano ku sayidi y'olusozi eya ddyo tugenda kubeera nga tusisinkana nammwe tubategeeze butya bwe mugenda okweyisa oluvannyuma lw'okusomoka ennyanja wanazzalna alaykum lmanna nga bwe mugenze mu kitundu ekitaliimu mmere kaakati tugenda kubasiza nga mumaze okutuuka eyo ekyokulya ekiyitibwa almanna wasalwa n'enva Allah subhanahu wa ta'ala ze yabateerako nga zaakulya ezaali mu kika ky'ennyama y'ebinyonyi kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa kulu mulye min tayyibati buli kika kya kintu kirungi kyemunaalaba eyo gye mulaze ma razaknakum byonna bye tugenda okubeera nga tubagabirira mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'okusomoka ennyanja wala tatgaw fiihi naye muleke okudiibuuda mu ekyo kyonna kye munaaba muweereddwa fayahilla alaykum ghadabi kubanga obusungu bwange bujja kubakkako Allah tayagala abadiibuuzi waman yahlul alayhi ghadabi omuntu yenna alikkako obusungu bwange fakad hawa oyo aliba amaze okubeera ng'azikiridde ajja kubeera ng'agenda mu bulamu obuteesiimisa wa inni laghaffarun liman taaba wa amana wa amila salihan thumma ihtada wa inni mazima nze abagamba laghaffarun nze Allah omusonyiyi liman taaba eryo yenna aliba yeenenyezza singa aliba akitegedde n'afa nga yeenenyezza wa amana n'abeera omukkiriza omulungi wa amila salihan n'agobereza ku bukkiriza bwe okukola emirimu emirungi thumma ihtada oluvannyuma n'aluŋŋama wama ajalaka an qawmika ya musa Musa alayhi salam ng'amaze okusomosa babani Israil Allah subhanahu wa ta'ala abatuusizza mu kitundu ekyo kye yayagala babeeremu Musa alayhi salam yatuuka ekiseera n'atambula n'agenda asisinkane Allah subhanahu wa ta'ala amusaba amuwa amateeka aganaabeera nga gagobererwa abantu be eyo gye balaze mu nsi empya
naye Allah subhanahu wa ta'ala abuuza Musa alayhi salam wama a'jalaka an qaumika wama a'jalaka kyekikuleetedde okupapa nojja mu bwangu n'olekayo an qaumika abantu bo n'obaviira ya Musa lwaki oyanguye okupapa abantu bo n'obaleka nga tebannatereera ggwe nojja obeere ng'onsisinkana wadde ng'ozze kunona mateeka naye abantu bo ng'ojja obalese mu mbeera nga tebannaba kubeera nti batereera. Qala hum ulaa'i alaa athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Qala Allah atunyumiza nti Musa yagamba hum abantu abo bongamba abendeseeka hum ulaa'i ala athari abantu abo mbalese nga bali ku nnono yange bali ku buwuufu bwange bagoberera bye mbagamba kigere ku kigere era nkakasa nti bakyali bulungi so nga atendeseeyo ne muganda wange Harun nga mulesa abalabirira baleke okuva ku mulamwa wa ajiltu ilaika rabbi litarda nempapa okujja gy'oli ayi Allah omulezi wange nga kyennoonya kwe kubeera nti osiima nzize okunona amateeka abantu bange kwe banaatambulira wadde nga ne gye mbalese nga bali bulungi bali seefu kubanga ndeseeyo ne muganda wange Harun. Qala fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Qala namugamba fa inna mazimaffe kad fatanna qaumaka min ba'dika abantu bo tubatadde mu kigezo oluvannyuma w'oviiriddeyo wa adallahum as-samiriyu nkukakasa nti Samiriyu essaawa eno we tuli amaze okubajja ku mulamu ababuzizza. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فرجع ندي موسى ila qaumihi lyabantu be Allah bamaze okumutegeeza nti Samiriyu amaze okubajja ku mulamu ababuze ghadabana asifan gajjudde obusungu n'okusaalirwa okumufiiriza akaseera k'okwogera ne Allah. Qaala agamba ya qaumi bantu bange alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana Allah omulezi wammwe teyabalagaanyisa endagaano ze nga zonna nnungi. Temulaba nti yabasomosa ennyanja, temulaba bw'abawadde manna wa salwa byakulya, temulaba nti buli kyabalaganyisa kirungi kyereere, temumanyi nti yaŋŋamba ŋŋende nnona amateeka ago ge tujja okutambulirako nga bw'ayagala. Afa ataala alaykum mulaba ng'ebbanga libagenzeeko nga ddene al-ahad. Afa ataala alaykum al-ahad endagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala mulaba ng'ebbanga liyiseewo ddene. Allah subhanahu wa ta'ala mulabanga endagaano ye gy'abadde agenda okukolana endagaano ye gye yakola nange tubeere nga tusisinkana mukirabanga tuluddewo nnyo okubaleetera amateeka musobole okuva ku mulamwa mulyoke muve ku mulamwa muteekewo ente mulabanga tuluddewo nnyo nze ne Allah ku ndagaano yange nayo okubaleetera amateeka nga bwe munaasinza mukirabanga kintu kinene. Am aradtum nandi kimwagadde ayahilla alaykum ghadabun min rabbikum Allah bateekeko obusungu okuva gyali fa akhlaftum maw'idi ne mwawukana ku ndagaano yange. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. قالوا نبامدام abantu nga bamugamba bamwetondera ma akhlafna maw'idaka bimilkina titwayawukanye ku ndagaano yo ku lwaffe tekyabadde nti twakikoze ku lwaffe okwawukana ku ndagaano yo walakinna nayeffe humilna awzaara min zinati alqawmi twasitula kakiiki w'emigugu mu by'okwewunda kw'abantu nga tusenguka ne tujja naye twajja n'ettaddaata y'abasajja nga tusenguse ettaddaata eyo gye twajja naye ey'ebintu ebyalimu okwewunda kw'abantu bali be twali tweyaziseeko ebintu ebyo twajja nabyo.
fakadhafnaha Samiriyu n'atugamba tubisuula awantu wamu ne tubisuula n'abikumako omuliro oluvannyuma lwa byonna n'abigattagatta n'ebigere by'ensolo ya Jibuliiru we yali alinnye Allah subhanahu